Bobi Wine agamba bantu mu abenaremu bintu byemutaddewo mulakanga abatidde okitegera strategy ya Kasepiki ogiraba otya Miss Kaleji najipine ba bloga bene bakkiriza namugambe yo Miss Kaleji why Bobi Wine yazayo milioni ameka abiri mu butuufu bw'amateeka yali muki mutuufu but to the local perspective of a person gwokiikirira yasoma asobola otegeera nti nowazizayo milioni abiri mu mateeka asobola kubanga kati look ozizayo milioni ameka abiri abantu bakulabye enkeera okiwulira oli Kasepiki okuba oyagala kaki kawunga nga nekkira ebiri mu ataano bye walina wabiwakola ki wabibawa political oli mutuufu but mulemani thinking omuntu oba omulimba yanaakulonda those are too much dynamics ze bakutaddemu yes kati wesanga mu position yeno oyagala okuimpressinga alliance naye ate olina okuaffectinga omuntu owabuki owabulijjo kubanga ku logic ya alliance kyokola kituufu fena tukole ekintu abantu bakuba obutamu bakole ki batuwulire but to local person Kasepiki kategeeza nti tebalina kyakulya anti nabadde sitegeera yesimu nti entamu nkalu ate ng'okutte miliyoni meka abiri wagazaayo era n'oleetera ba MP bannokola ki campaign n'erinnya bonna n'okibayiisa okitegeera bamaze okkiyiwa abamu baali bakozesezza ne ssente ezo kakati ate bakulaba okuba akaki Faruku nga nkubuulira mulo this was the most embarrassing time for Bobi Wine okubanga atambudde n'abaana abantu abatasukka ataano yes woba walabe ng'akuba akatamu ako no bya covid Bobi Wine taliko covid Bobi Wine omumanyi taliko covid abantu bakola ne live lunaku mu covid nga yatulye nodotuki tobalaba gwe tiimu ye they did not join him because tebakiraba nga kiri sustaining tebalina mmere bo bennyini abo bonnyini basauda madada simanyi ani tebalina mmere okiwulira then ate oba wadde legitimacy ashibale kato kuba yasaba mmere yasaba ki nawozeemu okuba Kasepiki ka mmere ekitegeeza ashibale kato mutuufu wamugobera buki bwerere okitegedde kati ekirala nti Bobi Wine okwegatta ku basajja bano bamawu sijagamba nti bafeeriya naye bagezeza ku kintu nekikola ki Bobi Wine akizuukusa ekibanga ekikola ki ekintu ekitambula Bobi Wine okukola move okwegatta ku besigye mawu baani bano yabadde move nnungi yabadde ntuufu move nungi era asibaji bagamba nti omuntu omutayinza confrontinga Museveni nakola ki namuwangula which is okay now Bobi Wine ali mu contradiction etya no nti okuwamba okutuula ku front seat owulira yakozesa sabotage abaana be babadde aggressive bakuba mpaka wovaawo kati bakubye kubewona ne bamuyisawo ne bamutuuza wali mu bifo biki ne bali bali ne bamugamba okay omaze n'owaganya n'okola ki nojja now this is what we have to offer what do you have to offer nti nina abantu nti nange nina abantu nange nina abaki nange nina abantu tudde ku option 2 kyekiddako alliance titwalayinze 3 regional knowledge contact okiwulira ani gwomanyi awo wonna bajja bakumenyera ki menyeramu now ne bamuwa option nagibabuulira dda bamugamba tulyoke okubakinga muki mu mugongo as you wish maybe no byebimu ku byolina okukola ki okukola olw'okubanga Besigye okusustainingawo 20 years ayimiridde nga ku pillars zaki z'amaanyi ziriwa nti Besigye wadde abadde teyeesimbawo tie newe muli akalulu Besigye watuuka oyita press conference n'amboozi abaawo oyo akulira ki DP
Buganda alina ekifo kuzi radio wakabi mukuwabula eggwanga amanyiddwa n'emukono ye stronghold Lord Mayor Lukwago Kasibante ate Lord Mayor Kivumbi Basemuchuki bano bonna balina zi constituency mu politics ozito waki abalina buli wabayita bakola ki bajja Bobi Wine oyimirira nani owewuka atya Ssenyonyi news reader abadde asoma mawulire kuki Queen TV talina bantu wadde ebibiri okakasa abati baliwa anti abantu babalabira ku ki constituency gwe ne wogamba omanyiddwa Ssemujjunganda ye najja yaganze nze ndi w'ekirago oli waawa toyina sigamba mbu tamanyiddwa bantu naye abantu abo tuba classifyinga nti ono MP ono Lord Mayor Lukwago abalina ye wa Kampala tutwala kati ye nanyini ki Kampala kati omuntu nga Bobi Wine so Bobi Wine yalina taina bantu bikonge tayinza yimirira yekka without discipline atato tadamata munyo mata twogera ku bantu atoyogera bakoyi babutayimbwa okiwulira kifuna yakufuga Putin yavako ku president wa Russia nadda ngati naye wetufe ekirala kati nkugambe kibawo nnyo mbalinde olaba Kinyatta gundi afudde Moi Kenya abadde alina group nene nnyo ku security ya Kenya kati kyekugamba nti Besigye asobola okwesimbawo erukunjirira ayitawo n'agenda avuganya Museveni muki mu parliament naye kiba kimusse ki ekitiibwa kyakola ki ateeka mu bantu ab'amaanyi kino kiraga ki Bobi Wine kimulaga nti politics gwe tulimu ya movinga tokyayinza yimba buyimbi bantu myoyo nekikola ki nejigira bano Besigye balina abantu nga Olukwago ojja mulaba nga sente za campaign zonna zaani za Besigye olabe Namboze Besigye asponsoringa bonna bano abantu ab'amaanyi balina abantu mu parliament Lwaboga inaga abagagga batandikawo n'abakirumira abantu bakitegeera oba mugagga businessman wongo oyagala ebyo bitambule teka ba parliamentarian muki abanaakulwanirira kati kana akalunamisi kigundi yetago teka bamemba ba parliament muki kati Besigye akulaga abantu bataddemu ssente ziri visible so Besigye ayina ebikondo mu alliance ani yabadde omutuufu okubeera nga akulembera ekintu oyina okutegeera mu politics titutula mu hierarchy okitegeera toyinza kutuuka n'otuula nga gwe oli director wa Kampala ng'ono minister oli ku technical wing nga olaba wa Jennifer wabadde nti abadde w'amaanyi Jennifer mu Kampala mu kuwulikika naye singa tutuuka mu sitting arrangement ne waba ayagala nnyo abajja kwogera okusooka wabanga Kampala minister waali ekyo tuyita ki hierarchy kati olaba meeting eyo ya forces of change engeri gye yagendamu engeri gye baatuula yokka yakulaga nti Besigye yakulira forces of change yes Bobi Wine yali addiriddaani Besigye obalancing ebifo from this side ne this side abeera mu middle ye principle abakikwasaganya ekyokubiri tunulya ba MC ba spokesperson yali Namboze nani ne Ssenyonyi nga bayita abantu okwogera we baatuka ku ba principal ababiri Namboze wa people's government yayita Bobi Wine olwatuuka waati ne bagumwambaza Bobi Wine ng'alina oyitaani Bobi Wine okuyita Besigye kyetuyita bode politiki kiba kimaze okutuwulya ekigenda mu maaso oli ye principal ekitegeeza bamukyanga bamukubisa bulungi anti eidawo oba otegedde oba totegedde kali oba bakukyanga Bobi Wine kiba kirungi nodaleka nereflectinga oba wakitegeera bamukubisa simanyi kubanga oyinza okujja nga okimanyi kuba toyinza kuŋŋaba Bobi Wine atayite Besigye ye yamuyita ddamu video bwe kiri ye yamuyita kakati mu bode politiki nze seetaaga kutegeera byabadde mu meeting kitegeeza Bobi Wine gwe bamaze okukkirizisa aba alliance nti you're going to mobilize under
the force of Besigye ne slogan ya no nedda bali be bagikola. Yes. Ssenyonyi yagezaako nnyo okuteekawo okulaga nti tuli equal nga bamuteddewo Nambooze kuba baali bakimanyi nti people's government okulonda Nambooze mwe nga mulina Ssenyonyi ebintu bibiri tebisobola kwenkana. One, Nambooze mukazi. Two, ali mu parliament. So between Ssenyonyi and Nambooze, who looks to be a spokesperson of a United Change? Era gwe baawo okuyita Bobi Wine. Ekitegeeza mu abo aboogezi Ssenyonyi yakolanga assistant wala Nambooze. Good. Naayogeranga naawe. Ekikuba Bobi Wine butabeera na bikondo bimuli mabega. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne bamuteeka mu contradiction. Etya nti gwoba obukulu obwagala. Tulina abantu 8 betwagala obakinge. Lukwago, Nambooze, Kasibante, Lukyamuzi. Bakuteeka mu bifo wenyini woyina ba youth ababadde bamufiirako. Obukulu bwa guidance and decision making. Oli mu position ekola decision newe benyiza omuntu. Bebyola Museveni n'agoba omutoza buli gwagoba ayagala omugoba. Waliwo protocol wemulaga nti ono olina omukola ki? Kati now the tie is on Bobi Wine. Are you ready to make decisions? Nti mu Lubaga mwokka mulimu abaana ba people power 6. Bonna bajjidde ku people power. Babadde bakuteekamu obadde obeera nabo kati ate yo United Forces ekugambye twagala omu ate wano mu Lubaga katwagala Kasibante. Bagenda kikola batya? Kati Bobi Wine we yesanze mu contradiction. Abo bavubuka bakyayirawo nnyo abatalina reason. Bawemuliraawo. Bavumirawo. Weri ekona? Mukona eryo? Ngate mukona eryo. Weetaaga obwongo obusinga obungi nga gwagira movement. Toyinza kungamba mu Lubaga mulimu abantu nga 6 ba Rozi yase simanyi bandi. Rozi asabadde abawa amafuta abadde abateekamu ssente ne time etuuse forces of change zimuli recognizing. Otyo? Nga Bobi Wine omukulembeze akumanyi alina kukola atya. Anti-government leadership comes at a surplus level. Chovola banemba banaku president leader mumugulire motoka ne ba bodyguard tell president atabina. Okay. Yes, it comes on a surplus level because bakuteka mu position yekola decision omuntu ngale bwanyiga you are comfortable with it. Ekona lina aliweta atya eririmu aba people power mukaaga bagala ko mu Bobi Wine ngaye alivaamu atya. Anti engeri yokache mbagambe nti aba people power balina okuba wano bali nnyo we bagendo tulagira obukakafu nti baagala Bobi ki tebabadde tebamwagala lwa situation. Kuba olina okukkiririza leader o decision gyakoze ki Museveni atwala abajasi baffe Somalia ne mu nsi endala tetusalangawo nti abatwaleyo ne tutuuka ne tukkiriza nti decision ya leader waffe yeki yesinga. Naawo kati wano ogendo olabira ddala omuntu wa people ki kuba agenda osinga ofuma Bobi Wine yona alina ambition bulijja ateekamu ng'alina kyasuubira ate United Forces zigende zimuggyemu kubanga balina akantu aka ke bagamba Bobi Wine we tukkiriziganya ku one candidate ku top tukkiriziganya ku buli one candidate ku buli ki position kati waliwo obuzibe Latifu olwaka Lubaga twagala yoki Latifu olwaka ayinza kumanya kiri ku ki ku ground kati abali abroad bo bayine obusungu bavuma mu abali ku ground bamanyi gwe mu Sakozi mufuna ate nga tetufuna anti kati sente nyango okwewa wano ku ground ando zisindikewa kuba kalicha yawa ne Uganda tesindika sente ate ali bweru lwaki wekitowe kiri anti yoba oli bodoyi bwogenda kola ki olina boki kati bloga webweru tali kusanyukira kubanga yo oluva ku video ye nga yebaka nze oluva ku video isima ku Nando simanyi bebekulu akuyita ekiwatula ebizirizi hamu akuyita ebweru tulibiraba teri ddiiru nti olina kukola mwezi ne kukola ki okuba live yo nofuna 10,000 n'owebaka leero mba ndi awo ne bampita newe nyambuka wali waggulu katale twajjala isima nkwagala nnyo nkuwaddeyo 2 kati obulamu buli muntu abukola ki twakula tubulabira kamiyoni ne bebe kati wembuyita buyisima tonsuubira buloga weweru okusanyuka agenda kwogera nvuma kalabe simanyi biki kati sima badde nsaba tukomaawo naye ng'ekintu kino tukikuba buli weekend tuyisaamu ensonga bwe zito bwe ziri Bobi Wine mukama wange oba mukama waffe ekintu ekyo
Isma platforms abantu bakusanga. Yeah, bapita all access at Isma King Kong worldwide on all social media platforms okuva ku Twitter, Instagram. Twitter koli. Nze ndi mukaddo wenjawulo. Twitter jendi, Instagram kwendi, Snapchat kwestali naliko naye nga message sibitegeera muliba muwe mulannyo nengambe okambalekereyo ne Instagram kwendi ne Facebook kwendi ne YouTube kwendi ku All Access TV. Okay. Njagala baga hotspot ate ekola biki? Hotspot gogwe mkutu gwange president gwalaba kubeera omuliro nga oli hotspot. Yes. Kati ku page yange tubayo olusinga tunyumyamu nganze newe ndaba ku hotspot manya kibachi fire business straight yeah. Awo towetekayo walese muchibi. Walese abe muchibi. Tukuba left right and center yenda twagala bitwala. Tuba bakambwe nnyo ku hotspot manager Rashid ne Macdoski babeerayo ku set. Modiri bada. Yeah. Njagala nnyo Sakozi asalako abantu bonna bateeka n'ompunira obudde n'onteka ku kamera. Kyagala nnyo kubanze nakula sagala kufa mukama. Muzeyi Mugambe nafe twagala good life. Mzee Museveni. Mzee Museveni taboda General Raiso. Mugambe sebo nange njagala twagala ku bochi. Yeah. General Santo bonna banteka ku kamera bajja ne banda bakonga akatuyo kamba mbaloza ntubya na kimirembe. Ukiwulira naye nga nkwagala nyine mukuru Vincent Madam Lumumba ndi mu campaign time yo na kabirwa mu feko kubanga ffe tugendo chikuba tukiguse enzo moyagala je nyumba eri mu sauna swimming pool we yo nawe ebiri ne katwa bakuwayiri benzin number ate no bambuza ovuga nengazi sira ba Uganda ne bampa ne dule muchanyigira nkimanyi ne mu nsonyi we siriwo banga ekiwulira buloga beweru kyobakoze tweyongedde obalumya oluvanyuma lw'okubanga tuli mu corona ne tulinga abatali. So next week tugenda tunula ku bayimbi abayimbi babadde bakuba ebivulu bya campaign. Next week njagala nnyo Sakozo mpo omukisa mpisemu ensonga yange ya Swangiza Avenue nzagirika ate nga siri muyimbi. Okay. Mugenda kwata milioni lukaga mu Ricky Ross ajje wano mbwa tuliowe myolo tayirimba lwa Ricky Ross. Leka tugenda kikuba next week. Isima ne yanza nnyo ne yanza. Amina. Edimeza yabeerayo mu Kamoli. Edimeza ya mwagala nnyo muganda wange nakuweereza bakiraya ati bana abali mu kizimanyi tukayanira mwala poloti ebyo nabakuweereza. Bamusindika mwabo. Politics yaddukayo edi yalinga ajja mu People Power najjako mwenale mwamu ku benkokola enkokola nyingi ne stupid tutambulira ku yabaani nayega yawamba ku YouTube era mulayo kukwaza banga totawanya Edimezaya nze nditime Edimezaya edi yasoka nandaga atandika okuvuma Bobi Wine nagenda okulaba ng'ate mukyukidde aga Bobi Wine yasinga nadde Wine alemu nadduka mwene alemu naddukayo nakomawo eno neŋŋamba omusajja abadde ki omanye ebintu by'ensi bino omanyi bebekulu oyo omulaba abantu bayinza okumenyigira ne Uganda kyenagitegeera kubanga ne decision abantu ba Uganda tebayagala muntu wa aga naga gudi edi yagano sala ngamba nga government yali mu People Power nakuba naddukayo ati aga nagatta sebagalaliwa kasito Bukenya kasito otandika aga nagonwe tweyanza nnyo Isima kale sewo neyanza nnyo n'abandabye ku Sakozi n'omukisa gwe muntu okundaba ku page ye mwongere okusubscribe nga tubemu bangi tutuuke okwocha embuzi ya million followers nga nawe mwoli kinyumirwe ki. Yes ate no tugenda gifuna mu bbanga ttono tubuzaayo katono ne environment y'amaanyi. Amina. Neyanza nnyo omuganda nga ali ku kamera erinnya bamwita Masembe atali Erimiya. Erimiya jali muganda we aze ntumidde ono atali muganda we Erimiya. Erimiya tanta wange tweyanza mbagala nnyo mbagalira ddala kama abeere mulungi.